Njaga tutunulire ukyaliwo Chameleone yakoze kye kimu kye wakola n'abomba n'abamweni ikati yaze kwenayo era bamuwadde n'emmotoka emmotoka gye bamuwadde nnungi bwe baba bagimuwadde kwani yagimuwadde naye mufere pafera ayinza gyekuwa mirundi njaga tegeze gwanje bigambo bino bibyo byange omuntu obufere tetegeeza nti babbyo baba nti tebasobola basente tebazina baganda ba Museveni sente bazina naye tebalina capacity gabalinjiro muganda wa president watazigabira gwali oliddeyo gwagiwadde emyaka 36 gyafire goza lenjiro abusenyo bamunyo nti bimakaga bwino sebeze motoka ziri mu ligi ya Mossad Bentley ne gundi Rolls Royce so kakati n'olwekyo Range Rover okugimuwa kirungi bagimuwadde koze motoka kadi tuzo okudda wano tuwoza bagimuwadde nga kadi ekyali mu linnya lyo libamuwadde kuvuga kadi tanaba nagikwata na nga tate motoka kadi nobwe nkuwa novugamu emyaka 10 nga kadi nzagiinawo muke bayiba yange era ndi waddembe saa ino gino na bulungi nnyo ne bwogenda mu koti Chameleone bamuwadde vugamu ati akati sinna tunulira ku kadi manya bana Uganda muloze motoka mukebe kadi jenali badenda ba motoka iba kadi tine kadi eri muki emmanya ga Jose Chameleone nga yishima bamuwa drone eyo Ismail na drone eri kadi ye so n'olwekyo ekyokubiri emusana teriyo muserebwa atayina Range Rover mu firiti ye motoka nnungi nange bwe bagimpa tojagisobola nange we bagimpa singafuna yagimpa tojasobola Range Rover girekesa abapaso kyo kituufu sijja gisobola kwa amafuta n'ateze motoka mwana tuzinwa nyokwa ziva ku mafuta nezidda ku masanyalazi kyekiziseza ye model empya biri model empya kitegeera kakati ate ekyokubiri kyeyina wapoze ekizibu maintenance ne Chameleone agisobola kitegeera oyinza okugamba nti agisobola olaba omuntu abeera nambwa entayogera nekufuukira ekizibu n'ogaba nange so naye nga tumukongolatuletinga bw'aba alina emikwano bwegiti egirimu ensa egimuwa ku Range Rover kwaba mutulina bakwano baffe tatuwangayo wadde akagaali naye mudu mwe yagimuweeredde yo wagirabye anti kyenkugambye nti abo si bantu b'oyinza okwesiga kubanga bangi nnyo bakoledde NRM lwaki teyagitunze naawe bakoledde taata muganda president akasente bangi bamobiliza b'NRM abanoonya akalulu tebalina ssente n'obatunda Range Rover n'obawaayo ataano buli omu so okusinga okukwata ate okuwa olwedde abakola ki abayina Chameleone na interview yakoze olunaku olwo n'agamba nti ye mugagga nnyo Range Rover bwa bulijjo newankubadde yafukamidde naye kintu kya bulijjo kulimba yali agivuzeeko nga ye yali agyegulidde kamanyi beeyi kigyegula so buntu bwa bulijjo Chameleone mugagga compare bitubu era kubalala bayimbi banne Bobi Wine ekyo kisoboka Chameleone bombi abasinga sente kisoboka waba mudawa tageyagaite abasinga bwaba mugagga compared to them to music industry yawa kale baba but comparing African continent achali Diamond Platinum achali mabega nnyo Chameleone nnyo nno kubanga abasajja aba Diamond Platinum balaba bebatula ne president afuga Tanzania ku misunderstand Suluhu kukutuula okwogerezeganya and Suluhu si president wa okwogerezeganya n'otula ne president mu capacity nti on mutual respect and understanding talina kyakwetaaza mumukolera wabula muteesa ku music industry nga bweyina okutambula Chameleone ateesa ne Museveni mukozi waabwe kitereeze bulungi Chameleone tateesa na Museveni aba agenze kukola kumwokyayo kompozi era aba agenze kukola kwe kuyimba tubonga naabo Diamond Platinum talina kulimba lwa mukulembeze lwayimba apozi bazimba nakwagala tinga munenkuyimbiddeyo oluyimba infact yamala kufana mukolera oluyimba Magufuli naye tebagenda kuwaana mukulembeze kuba waabwe sente naye wano tubonga naawe
tubonga naawe tuli naawe